Yes, mpola mpola tukwaniriza natera ku mukoto gwaffe omuganzi ogumanyikidwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi Mampita Ntambi Kimso number one rich boy Maxudi Junior. Webale kuba nti otambula naffe 24/7. Webale kuba nti osubscribinga gwe yasubscribinga ate n'otandika kuba nti osubscribinga amakika sero obeera nti osubscribinga tutambule ffenna mpola mpola. Webale kuba nti wekomira wano, webale kuba nti otambula naffe gwe yasubscribinga era nawe atandika kuba nti osubscribinga amakika sero obeera nti osubscribinga tutambule ffenna. System za Uganda Mukamooli 2020 system there, so abantu beyambula nga tebatidde bannaabwe bu video buno tubukuleetedde. Oyinza okulowooza abambi be Uganda batunda naye nga tesite ekikulu abantu balina eddembe okuba nti bakola ebyabwe as long as tebikosa abalala nga byo bibanyumira mu bulamu bwabwe badala, naye nga ate Winnie Nwagi byatukola ennaku zino muganda wange tebireka musajja nga ali mu system oba ali mu line ye mubiri muleka nga temperature ziri nnyo zonna mpola mpola era nga omukyalo ono wa tabo nnyo. Yes, waliwo obutambi bwe twaguddeko olunaku lwaleero nga Winnie Nwagi nabwe kityo abendenga azina amazina bwe bayita bend over, amazina nga tegalega musajja yenna ku ttaka, muzenya agasobola okusabalaza omusajja n'aba nti ava mu mbeera oba oliawo n'atandika okuba obufaananyi. Tino nekyatandisa okuba nti kireetera abasajja oba n'abakazi abafumba okuba nti bewalikira ne bagamba omukyalo ono yabaaki bannange Winnie Nwagi wabaaki olw'okuba oli serebu wasazeho okuba nti oteeka n'okusuula basajja baffe mu bikemo. Yeffe tetujja sigaza basajja olw'okuba gwe basalawo okuba nti omansula n'okunama n'okola ebintu ebiriyo. Winnie Nwagi y'omu ku bakyala abalina akabiina mu music industry era nga abantu bamwagalako kabiina ke kugata n'ekiroboozi kyekyo mpola mpola ng'ayimba naye ng'ate face n'akabiina byatunda nnyo Winnie Nwagi especially mu basajja era nga branding ye bamubrandingira ku kabiina mpola mpola. Winnie Nwagi bw'amanya nti akabiina ye marketing strategy ye yatandika okuba nti akuba abantu mu maaso era n'okuba nti akanyinyiza abantu mu kamera mpola mpola. Bino nno byatandika okuba nti binyiza abafaani abasajja abakazi abafumbo abali bewalikira Winnie Nwagi okuba nti ababbira abasajja olw'okuba yali jwise ate nga ki street ate nga kinnya ebintu ebinjawulo naye nga ate Winnie Nwagi yes yasobola kuba nti alekera n'emize egyo mpola mpola. Lunaku lwali twaguddeko obutambi nga Winnie Nwagi agamba come over baby jangu ondabe baby jangu nkuweeko ng'alinga atundira ddala sumbi ngamba ng'alinga street oli guy atundira ddala wali eri ku Sheraton oba ku speak oba wanga atundira ddala ebintu. Winnie Nwagi yagenze wansi n'atandika okuba nti anyenye ebbina n'okuba nti akwata enkudi n'agigaala n'agiwanika n'aba nti alinga ayita bakasitoma mpola mpola. Jjukira nti recently bafaana baava ne bagamba Winnie Nwagi nti gwe wabaaki gwe ataswala kuba nti olaga private parts zo wenna otambula okikinaza akabina olowooza gwasoose okubeera n'akabina ye gwe wabaaki atasobola kuba nti obeera decent. Winnie Nwagi y'omu ku bakyala abakyasinza okubeera ne tabu n'okuba nti balina recording mbi talinaako oba ageze ku performinga mu masomero tojjamu bulira muyambala ebintu ebimpi asigala ng'ayambala ebintu ebikyamu era asigala ng'amansula. Ne leero yazemu okuba nti amansula almost yagenze bukunya almost yagadde tulaga biki byalina mpola mpola. Recently waliwo akatambi Winnie Nwagi akafuluma ng'akutte bbina oba oliawo asiitiriza musajja mukulu amanyikiddwa nga Navio abeereko ne kyeyeekolera. Wano nno Navio teyakkiriza kuba nti ava mu mbeera yamukubake oba yamukuba etimoni n'avaawo. Wano nno akavidiyo kato katandika okuba nti katambula era nga Navio yavaayo neyewozaako nga babadde mu photoshoot naye ng'ate Winnie Nwagi yali agezaako okuba nga aseducinga Navio kuba nti amuyingira. Now Winnie Nwagi yagenze mu maaso ku Snapchat nga agezaako okuba nti aseducinga abasajja oba oliawo abasikirize abeere nti bamugulako ebintu oyinza okwesanga nti atunda n'otunda because ebintu byakola bikota n'amataka. Yagenze ku video ku Snapchat natandika okuba nti akola ebintu ebyenjawulo ng'azina date oba oliawo ng'amansula n'okumansula. Wano nno okumansula mu Uganda abacelebrity bagufuula mulimu era nga abacelebrity bakosa ebintu ebyo bakosa
kukyusa career zaabwe kuba nti baseducinga abasajja b'abaana n'okuba nti batundiramu ebintu byabwe indirectly. So osanga Winnie Nwagi yes atunda ebintu by'empolampola mu kukola bu video mpolampola. Waliwo abasajja ababulaba ne bamugula obukadde nga 2-3 oba oli awo mbu ne bamugulaawo, so n'atandika okuba nti yeryamu ensimbi. Nwagi y'omu ku basakyala abalina record embi mu Uganda. Tujjukire nti yagenda ku ssomero lya bayita St. Mary's Kitende n'akolerayo ebintu eby'ettabu. Bwe yagenda e South Africa yamaliriza nga faani omwa byolugalo. Bw'agenda mu bivulu ebisinga obungi bafaani tebamutekinga serious. Era Winnie Nwagi sometimes amaliriza ayombye obanga omusabinga being raped. Nwagi yes yazemu okuba nti atulaga kikyalinawo nga amansula. Bwano nno bafaani batandise okuba nti bareactinga n'okuba nti bagamba nti gwe wabaaki tundira ddala akapozi tumanye nti otunda. Naye nga Winnie Nwagi agamba nti mwasamire muli, nze temujja kusobola kuba nti muŋŋaana kukola byenkola, nze ndi wansolo yange oba ngitunda kanjitunda oba nyenye ebbina lyange nawe funa eriryo. Bampita Ntambi Jimso Rich Boy Maxudi Junior. Subscribe tutambule ffenna. Winnie Nwagi for you agamba nti oba atunda nsole mumuleka atunde, oba nyenya bbina lye lirye, oba atambula bukunya nja atambula bukunya, oba kugabako nja gabako, because buli kimu kyerina kyange omubiri gwange ensolo yange. Yes engoye zange zenyambala sijjanga ko wame kusaba mpale. Winnie Nwagi almost yagenze bwere ngenda kusaba producer ompeko obutambi bwa Winnie Nwagi walinga ine navyo bontere kuba bulabe, then ovewawo olage obutambi nga ali Kitende obundagire ko bafani bachali bafe, then ondage obutambi buno byatadde recently nga nyenya ebina ngo almost yeyambula ku social media abantu babulabe anti twapagamba fe wano tuleta palapasa twasala kuba tukuletera agamawulire agali trusted nga ategava mu trusted sources mpola because bwe tukulimba naffe tuba twerimba. Bampita Ntambi Jimso Rich Boy Maxudi Junior. Agenda ku Facebook ononyeko nkozesa Ntambi Jimso, atenga ku Twitter nkozesa Jimso 16, then wali ku Instagram nkozesa Ntambi Jimso 5. osobola okunonyako mpolampola ne twegwako. Pick up on yourself. It's